basa okuvako ku source management embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula. Omukyala gwe bayita Spice Dana yakubye ekivulu, abantu ne batakkiriza, abamu bakkiriza, bagambye Spice yakubye sound yabadde nnungi ne live band yamweganye. Omukyala gwe bayita Spice Dana ekiro olunaku olwajja yasobodde okuba ate nga ateeka obubaka ku Snapchat ye n'asobola okuba ate nga abategeeza. Yabategeezezza nti ekivulu kyange kyabadde kinene nnyo era nga kya bbeeyi nnyo. Production yabadde w'amaanyi nnyo naye abantu ab'emitima emibi temwasobodde kuba ate nga mubitegeera. Abamu mwagambye mbu live band tebyanyumye, mwabadde mwagala nnyimbe nga Celine Dion oba Beyonce. Nze bampita Spice Diana. Mwabadde mwagala nnyimbe eri semi live oba kati mwaba abagamba nti tebyanyumye mugende ku YouTube muwulirize ennyimba ze na recordinga kuba nali neetegese bulungi. Spice Diana ku Snapchat ategeeza eno ye concert yange ey'okuna era ba Spice Gadgets bazze nga bamanyi ki kyenkola n'ekyennyimba naye mmwe balogo mmwe byabasaze bye mbadde mwagaza. Lwaki temwayogedde ku namba? Lwaki temwayogedde ku stage? Lwaki temwayogedde ku mataala ne bye nayambadde? Ekivulu kyange kyabadde 10 ku 10 era ekivulu kyange kyakoze. Mbadde maze emyezi 6 nga seebaka muwadde n'akamu naye abantu ab'emitima emibi musobodde okuba ate nga munkomezaawo. Spice Dana bwe bubaka bwesobodde okuba ate nga aterayo abawagizi waliwo abasobodde okuba ate nga bakuba ekivulu kye nga bagamba Spice ebyokuyimba yayimbye bulungi nnyo naye ekintu kye bayita live alina okuba nga yeetereezaamu. Yabagambye ye si Celine Dion agambye ye si Celine Dion, si Celine Dion, si Beyonce. Nti mwabadde mwagala kuba ate nga mulaba nti ba Beyonce amaloboozi amawoomu ennyo. Abategeezezza nti mugende ku YouTube mwabagala okuba ate nga munyumirwa endongo ya Spice Dana kubanga gye mujja okuba ate nga musanga ennyimba ezo nga yeetegese bulungi mu studio. Kino kivulu kye kyadde kyakuna era okuvaako mu source management. Waliwo omwana muwala ono bamuyita omuwala ono avuddeyo nga bamuyita Rita Dancehall. Omukyala ono azinako omukyala bamuyita Shakira avuddeyo yemulugunya ku manager gwe bayita manager Roger. Agamba nti waliwo ebigambo byateekayo be bamu ku baayogera ekivulu kya Spice Dana mbu tekyanyuma. Kati agamba nti manager amutiisizza okumutta. Wuno omwana ebigambo bibi bino wulira. Zibange mbagala nnyo mwe bali kunjagala mwe bali kutuusa wano wentuuse. Olunaku lwaleero nzize mu cameras okutwala omulanga gwange eri bafanizi bange bonna abangoberera nti in case of any problems nga zintuuseeko. Suspect number 1 is the source management. Omukulu manager Roger managing omuyimbi Spice Diana yantiisizza olwa show yaabwe oluvannyuma lw'okuggwa ne baŋŋamba nti navumye show yaabwe olwa opinion yange gye nawadde ng'omuntu because nina opinion yange gye nina okwogera nganze naawe n'oli because everyone is talking about the show guys. Buli omu yayogedde ku show production wise yabadde nungi naye byakolebwa ku stage tebyanyumye. Buli omu yayogedde ku show but they are attacking me as me Rita Dancehall. They are attacking me nganze Rita Dancehall nti lwaki nayogedde ku show yaabwe, lwaki nagambye nti show yaabwe teyanyumye, lwaki kyonna kinayogedde nakyogedde. Banange opinion yange nganze naawe omuntu yenna olina opinion gy'olina okuwa ku kintu kyonna ekigenda maaso mu ggwanga. Era bantiisizza nti ye ajja kunzita, ajja kunkuba wanansanga awantu wonna. Meanwhile ne show eyabaddewo ejjo ejjinja they refused me to work on stage, which is okay because I went with one of my bosses called Shakira nga tugenda performing. So ensasage yabadde nenyo they wanted to beat me but nga bwomanyi omuntu omu osobola okubeera omugezi n'ogamba kino kankyesonyiwe. That's what I did. Nengamba boss wange, you know what, I'm not going to perform, kangende mu motoka. So the Spice Danas and the team, they were busy hyping, abusing me, everything, but me, I was like, okay, it's okay because nothing wrong I did. Bwe baba ninako obuzibu nganze omuntu
I apologize to you, Source Management, Manager Roger, and the artist, Spice Diana. But, in Zomuntu Gwemli Mkwataking, I don't have any problems with you. Guys, if you want this to go beyond, I don't have any problems with anyone. I can go beyond because I have the evidences. Bulichimu echatukawo. So, sisobola kubeera nga ndi waka, nga I'm contented, nga nina omuntu eyansuubiza nti ajja kunzita. Guys, remember, there was saga of Spice Diana killing a person. So kati nze sisobola kubeera ngandi like I'm contented nti kati ntambulira mu kutya buli wenza ngamba Manager Roger wanzita, Manager Roger wansindikira abagenda okunkuba ne bankuba. Aya basa ye mwana muwala oyo bamuyita Rita Dancehall. Rita Dancehall bwategezeza ensonga ze bwayingizaamu atebya Spice ebikadde. Ekivulu kya Spice kyalumya buli muntu gwe gomanyi. Bayite basuubira nti Spice Diana ayinza okikuba naye buli muntu avaayo. Ndona avuddeyo ng'agamba nti ate weewuunya agamba baagala kumutta ate yeetonze n'olaba nga tebikwataga naye ensonga zeezo. Bw'oba ogobereddeko abasajja ba Nigeria bw'oba balabye ku muntu omuyimbi avuddeyo ng'atandise okukikuba bamuteekako engalo ne bamupromotinga ne wano mu ggwanga Uganda ate bamukuba bukubi naye ng'ensonga